Oluvannyuma lw'emikolo egy'okulamaga okw'abajulizi okwabadde Namugongo na Kolweggulo, abalamazi abasinga tubasanze bali mu kweteekateeka okudda mu bitundu gye baavudde. Abasinga tubasanze bafuluma kiggwa n'emigugu gyabwe, ate ng'abalala balabiddwako nga bali ku makubo balinda bidduka. Olw'obukowu, abasinga basangiddwa nga bakyebase. Abasinga batubuulidde tebakyalinda mmotoka ezigenda okubazaayo. By the time when we come here, we come with the group like this. So to go back to Arua, we are now organizing ourselves. We pay the transport to go back as we paid the other time. Ngeggulo jamu yabadde nnyingi nga sisobola kukola kufuluma. Kati mutabani wange oyo nayogerako naye naŋŋamba maama tojja kusobola jamu. Nja kuwerekera nkutwale ku piki nkutwale mu paaka olinyeze Kagadi bus. Abamu nga tebannasimbula olugendo basoze kulwonga mikono gya Mukama basobole okutambula obulungi. Ajja ku Lwamukaaga nemba nga sifunye kadde ka kujja kusabirako ewa Maama Maria. Kwe kusalawo nti misa bw'eba ewedde ngendeke nsabeko ne Maama Maria. Ate abalala batubudde nga basigadde basobole okufuna amazzi ag'omukisa. Waliwo bannakyewa okuva e Tanzania abeewadde okusooka okulongosa ekifo kyonna bakireke nga kitemagana. Wabula wakyaliwo abalamazi abakyakonkomalidde mu kifo kino ng'abamu balekeddwa be bazze nabo so ng'abalala basigadde nga tebalina ssente zibazaayo. I paid their van, but they have left me because of this luggage. Akulira ekiggwa eky'Abakatolika e Namugongo Father Vincent Lubega ategeeza nga bagenda okufuba okulaba nga bafunira abantu bano ensimbi ezibazaayo. Alina kasente tujja kulaba nga tukwatagana ne Bidiocese ne parish yaffe tukubeeko kye tukola okulaba nga bagenda. Wabula n'atugambye tebagenda kuwa muntu yenna ssente nkalu. Abo kye tugenda okukola nkubuuza ova mu diocese ki? Tugambe nva mu diocese y'e Lugazi nga tufuna emmotoka nga mbateekamu avuga emmotoka abatwala e Lugazi ku parish eriraanyeewo. Waliwo n'abaana basangiddwa nga babuliddwako abantu baabwe nga no bateekeddwa mu weema emu eyateereddwawo poliisi. Emisawo yawedde nemba nonyaanonya kwano nga sibalaba nendowooza ndowooza bakiridde osanga mmotoka nange nenzikiryawo natuuseyo ng'emmotoka bagitadde nga teriiwo nga kitegeeza nti baagenze. Ababadde babuze 38 29 ku bo twasobodde okuzuula abanyaabwe ate abalala 9 abawala 3 n'abalenzi 6 bakyali awo ku ka family center. Yo ku kijjukizo ky'Abakristaayo abalamazi tubasanze bazzayo dde waabwe nga basigaddewo tubasanze mmoloka egenda okubatwala. Ekyenjawulo kye tulinako wano nti saaviisi bweggwa abantu abo bonna boolaba batambula ne bagenda era bw'okomawo oluvannyuma lw'essaawa nga 2 nga saaviisi ewedde oyinza okwewuunya nti abantu ababadde wano ettaka libamize kiki. Bishop Lauben Kisembo omulabizi w'obulabizi obwa Rwenzori asimye ababakwatiddeko mu kuteekateeka olunaku luno lw'okulamaga. Eggwanga lyonna nti twafunye okujaguza okulungi kubali successful nebaza media houses mwena kubanga mwatukola bulungi mwayita abantu bangi abantu bajja bangi nnyo. Okusinza ku poliisi emikolo gy'okulamaga okw'e Namugongo gyonna gyawedde mu mirembe.